Tutuuse mu lyaffe Eddemeezi yeerabira wanaalya ekyemisana. Bassebo ne bannyabo mwenna abeekuumira ku mukutu gwange mbatabadde kubanga omunafu atabaala mulima. Nabagamba ntugenda kuyiga ebintu bingi nnyo ebyekuusa ku buwangwa bwaffe obw'Abaganda, ebyekuusa ku mpissaako n'obulombolombo. Waliwo ekintu kye ndaba nga kitawaanya nnyo naddala abazadde. Ntegeeza abazaala abaana kubanga ajja n'azaala omwana mu kyogero n'ateekamu ebintu ng'amajaani, n'ateekamu ebintu nga kalitunsi, n'ateekamu ebintu ebitagenda mu kyogero olw'okuba nti wa kibungu tamanyi. Olwaleero wano ndi ne mukadde wano agenda kutunnyonnyolamu eddagala erigenda mu kyogero eky'omwana, era eryo lyonna ly'olengera ddagala. Naye eddagala eryo lirina ensonga lwaki liteebwa mu kyogero. Kati nga tonnabeera nti nno omala gateeka ddagala mu kyogero, nsaba ofeeyo nnyo oyige ku bikolo n'eddagala ebigenda mu kyogero. Mukadde nsanyuse nnyo okkulaba, naye ate ne kino mukimanye, bw'ozaala omwana jjajjaawe omukyala azaala kitaawe yamunogera ekyogero. N'olw'ensonga eyo njagala atusomese ku bikolo n'eddagala ebigenda mu kyogero. Weewaawo nnyabo, omuzindaalo guliwo. Twagala osomese eddagala erigenda mu kyogero, naye ojja kwongeza ku ddoboozi basobole okuwulira. Eddagala lino kyogero. Yongera ku ddoboozi. Eddagala lino kyogero. Kaakati kye kyogero ky'abaana abato amabujje. Si mulenzi si muwala. Muwala. Kaakati twasobola okufuna ettwatwa lino linyiga abaana lino ettwatwa lino eryo twatwa likozesebwa abaana kunoga ku binyaanyanyaanya ebibakuba. Omuntu walya nnyo ennyaanya bikoze biti ebyo n'oteekamu ettwatwa ddungi nnyo lino. Waliwo akaddo kano. Ettwatwa likozesebwa ku nnoga kubikuba abaana, lyeryo ettwatwa. Kati gwe wenna ali olubuto njagala ogoberera ebintu bino ogende okuzaala omwana ng'omanyi ddagala ki ly'oteeka mu kyogero. Kati waliwo kano. Ate ako kayitibwa katya? Kayaayaana. Keeko kakayaayaana? Kayamba nnyo abaana ne ku bwoka ne obbanyiga mu kyogero. Kakozesebwa bulungi nnyo ku kyogero. Gwe wenna ali olubuto oba asuubira okuzaala kayaayaana ndowooza owulidde, akozesebwa ku bwoka n'okubanyiga. Kikolo ki ekirala? Kati tulinawo namirembe. Namirembe. Namirembe naye mulungi nnyo ku kyogero ky'abaana. Namirembe ono mulungi omwana okufuna ku mirembe era n'okumunyiga. Nakyera kikola bulungi n'emirembe gyonna ngera bw'owulira nti ddala namirembe era omwana afuna emirembe. Kikolo ki ekirala awo? Kirala nawo wano kano kayitibwa akeeyeeyo. Akeeyeeyo nako bakateeka mu kyogero? Oba akakumirizi. Kalungi nnyo ku mwana okukumirira emikisa gye. Kakumaakuma emikisa. Kakumaakuma emikisa gye. Kano akeeyeeyo. Nja kusaba oyongereko ku ddoboozi. Tulinawo bino ku kano bino ebimuli. Ebimuli. Bino. Ebimuli by'omusambya. Birungi nnyo ku mwana alwadde kamuli. Oba alina oba talina kwasitoera omuwaako kiba kimukolera. Kamuli kiyamba ne ku kamuli. Abaana abamu baba ne kamuli ate ng'omuzadde tonnamutegeera. Naye kati bw'oba wakitaddemu dda omuwaako buwi. Tulinawo kamunye ono. Kamunye. Kamunye akola ki? Anyiga ennoga. Kamunye anyiga ennoga. N'omwana n'omuwaako n'anywako n'eri munda n'ekola ki? N'efuluma. Ennoga eri munda. Nayo n'efuluma. Wabaawo n'ebeera munda ennoga. Kati tulinawo kino. Ekyo kifabakazi. Ekyo kye kiti ekiyitibwa ekifabakazi. Kino. Nakyo tukiteeka mu kyogero ky'omwana. Muyambira ddala bulungi nnyo. Eddagala lino linyiga bulungi abaana. Naye ekifabakazi mpozzi ekyo okusingira ddala bakiteeka mu kyogero ky'abaana abawala
naye Ssaabalenzi naye ate w'okiteeramu omulenzi bantegeeza nti awo okifuula erinnya ne kiyitibwa ekifansimbi. Ate naawe okitegeerera ddala. Kaakati ninawo kye bayita akafugankande. Ako ke kafugankande. Ate ko lwaki bakateeka mu kyogero? Bakateeramu abaana. Omwana ye yafuwa emikisa gyonna gimwefuge nga akafugankande bwe keefuga. We keefuga ekikande. Emikisa gyonna gimwefuge. Ekikonge. Ekikonge. Omwana anaabye ekikonge.